period. Kojja tuyita okulaba ko parliament ya biri ekisaya eye 12 nga tulinamu speaker ow'ekibiina ekitali kya NRM. Anti ba speaker kati era n'abaddeko siwa NRM. Kojja yavaayo era butongole n'abamulondi. Oli naye abaddeko yali wa FDC. Anti n'avaayo. Era ky'oba olaba nti kati baatandise omutankana. Kisaanyi. Musota. Temankima. Salambwa. Bamuteekako eby'eminya nti teyeepankwamu. Amwepankako yagweri. Buli lwoliraba alimu erijjako yenna. Nkwaniriza nate ku mukutu gagadde ogwa Kojja Kagatto exclusive akagamba ko bangambye katabukamu. Ekigambo exclusive. Exclusive. Ogwenjawulo. Omukutu gagadde guno twakusuubiza nti tujja kuwanga ebintu eby'enjawulo ebigenda maaso mu ggwanga lyattu Uganda nga tukuwa endowooza za Kojja ye bukya waabirabamu era akuwa endowooza ye nga bw'alaba ebintu ebitambula. Kojja nkwaniriza se nange bwendi obulamu bugamba ki? Bulungi nnyo. Obulamu bulungi naye mpozi natabuddwa muganda wange. Ate otya? Tunawulira ku mateeka gagenda gatwalaganya abantu. Mateeka ag'ettaka agagundi ag'amayumba. Onaba ng'ozimba Sebenju ssebo olina kumala kufuna lukusa. Awo ennyumba okugimala nako osaba olukusa nti ennyumba yawedde naye njagala giyingira. Bakama bange ennyumba yange nagimaze nsaba giyingira. Awo nawe abantu abateesa ku tteeka eryo baani yalireeta? Ani yalireeta? Ngenda kunoonya ku tteeka eryo ani yalireeta mu parliament. Twewuunye tulabe. Ayinza okuba nga yakulira ewantu ndowooza bakulira kololo. Baali babedde. Bakulira kololo. Naye sirowooza alina oba bakulira kololo. Ne baganda ba kitabu baba bakulira kololo ne bakojja abo ne baani. Ng'ekika kyonna kyakulira. Ngo baleetera tteeka eryo nti bataakulirayo. Kujja etteeka lino limu ne buno okumanya poloti bangayo. Bwetaweza 5 ku 10. 5 ku 10. Teweebwa teeba poloti. Kati gwe obeera ojja kubegenda ewannannyini ttaka eryo kwe yava. Y'abannyiniyo bamulinako bubanja. Mumubeerako ng'abatuuze booli. Nanze mpangisa kwate apartment w'ensula. Kati singa muyingira mu dduuka nga otwalako masaana. Gwe landlord abatakumanyira bwe babasasula takuwa lisiiti. Abajja giwooli gwe yali kwasa gwamanya atwala lyonna. Era amanya ya muzeyi. Kati land title ebeerako linnya ly'oli eyasalaasalamu obwo. Oli yagula eka kye n'akitematemamu buno bwe bibanga yali 5 ku 10 ne bagitegeberamu 25 ku 3. Kati oyo yali nannyini 5 ku 10 yabeera n'ekyapa. Kitegeeza gwe abalina buno obukka wansi wa 5 ku 10 muba temubalwa. Naye ate nze ebyo byonna byonnambiraba naye ate kyewuunyisa omanye abantu abamu baleeta amateeka kuba tebategeera bulungi oba kutegeera nnyo. Mbuulirako amaduuka mu kibuga okwo agatudde ku 5 ku 10 nga gali mu kibuga street yonna oŋŋambe ndi ne street ekizimbe gundi kitudde ku plot bweti eri 5 ku 10. Ebyo byonna bikolebwanga naye abaleesa amateeka okutegeera kwabwe kutono wadde galeeta nga bali mu parliament naye bo okutegeera kwabwe kuba kuti ebizimbe byonna tulina mu Kampala n'ebyamaanyi bitono nnyo ekiri ku 5 ku 10 bitono nnyo ebiri ku 5 ku 10 gundi ebwere ya 5. Ojja ogenze n'oyogera akantu bw'oba oyagala kakati mbuulira Gazaland eri ku kyenkana ki? Awo kizimbe Gazaland izo wadde era tewera 5 ku 10 mbuulira ekizimbe Kizito Towers oba bayandiko okujjako awo ekiriko Majestic kyekiweza 5 ku 10. Ekyo kiweza kwa kiwanvu wamu naye obuzimbe obusinga obungi teriyo buweza 5 ku 10. Kyokka oli aleeta etteeka akugamba tugende mu Bwayiisa olabe amaduuka we gali obuzimbe obulimu. Tugende Najjanankumbi kumu tugende kebeera entebe omukulembeze w'eggwanga gy'asula amaduuka matono agali ku ki bizimbe bitono biri ku 5 ku 10. Kojja obiteeka no twagala tulina okuddamu ne tulyekennenya munda bwe ebirimu bano abantu bagana Kampala wano kubanga bagana mu byalo tebagaana wano bagamba mu Uganda yonna ojja kwekanga nga bagamba mu Uganda kuba etteeka balikola ne ligenda mu constitution sirowooza nti baba bakoleddeko Kampala yekka era abeera mu constitution nga bw'olaba kakati ekintu ekiriwo ekya nti ennyumba simanye etalina pulaani ddala omala okugula kasipesiko genda oyite
owa planning agamba ati awo neddo gina zimbawo bwotyo bawo nga tetunaba kugenda wala nnyo aba abasirikale abakuuma eggwanga amayumba ge balina ge tulaba bazimbi agagaabwe ge baakuba ettaka galina ani yakola pulaani ezo olubuyumba baakuba ettaka obwemmuli ani yabakubira pulaani tugende wanewandegeya tugende ku mapoliisi ng'eyekawempe mapoliisi gonna ne mu barakisi gonna batulaga amayumba batugambe nti pulaani eno bagiisa ate ekirungi omanyi balowoozezza nti bagenda kunyigiriza ffeffekka naye nga tebamanyi ndi beekubajje kaakati obuyumba obwo nabwo bujja kubanga buvunaanibwa kuba bagamba nti etteeka nga bwe lyayise lidda mabega terigenda mu maaso oba okitegeeraeteeka litandikirawo liyitidde abazimba nga limaze okuyita ate twewuunya n'obwangu bwe baayisemu disayininga singa amaanyi ge baayiye ku kwanguwa okuyisa etteeka eryo baagayiye mu kumala ebinnya mu nguudo n'okukola enguudo eziri up to date okutereereza enguudo ezikuba emmotoka n'esaanawo kumpi ag'amaanyi singa baagayiwa ku luguudo lw'omu Kiteezi singa kakati luli class singa amaanyi ago bagayiwa ku luguudo lw'Ennakawuka kujengera yokusasira yatta abantu singa amaanyi ago bagayiwa mu kunoonya we baliyiwa ebisasira abantu naye ne mukisaawo amaanyi mangi nnyo ne effectiveness nebeera nga eragibwa mu nnaku 2-3 kuba bw'olaba engeri gye bamenyamu amayumba g'abantu kati oyinza okwewuunya naye ekirungi ebintu bino abayisa amateeka omanyi baba bakibiina kimu tebakulimbanga nti bonna bakiiza batwalanga proposal nanti mujja n'ogamba n'okkiriza oba n'owakanya mukwano njagala tubeere bageze ekimala abantu baleme kutujja mu bwesige ku mukutu guno kwe tuliko nga kati olaba bali mu convention gye balimu kati nga bagirimu buli kye baagala kiyite muveeyo nga maze okola ki oba egundi yonna emaze etebolingiddwa babayita mu kokasi mu State House bagenda okuvaayo bonna nga bwe bagenze olwokuba bali 3 n'omusobi nga mwabasigadde 16 temubavuganya temulina bwe muyisaaki kyammwe nga temulina bwe mukigaana kuba balina numbers ng'ate waliwo omukyalo omu yagamba nti you should not allow those people to get numbers kati numbers zigenda naye agenda kulaba obuzibu bwazo naye kazirabe nga bawa mawu batemanye numbers ziri ku side ye anti wa kibiina kiri ani akulimba ate mawu waki wa DP naye numbers kati zitunuddewo wa DP ko James andi naye ku kifo kye bavuga kye baagala okulya olowooza numbers zitunuddewo ajja kuyita bali ajja bagamba naye mugyeko mu break katono mubanga gundi egenda okutuuka bamaze okulayira babayite mugyeko egindi make sure those people they don't get numbers kati bajja bayita nabo bajja ko gye babayita ndowooza she doesn't get the numbers make sure that lady doesn't get numbers period koja tuyita okulaba ko parliament ya ekisaya eye12 nga tulinamu speaker ow'ekibiina ekitali kya NRM anti ba speaker kati era n'abaddeko siwa NRM koja yavaayo era butongole n'abamulondi oli naye abaddeko yali wa FDC anti n'avaayo era kyova olaba nti kati batandise omutankana omanyi ne bw'ojja engo mu nsiko n'ogitwala awaka ne bwe wayita emyaka tolowooza nti yafuuka embwa tya embwa yange eyo era esigala ngu kati ogenda okulaba nga era gwe wajja mu FDC era asigala tagize eki ate waliwo omuze ogwajjira mu muntu oyo ng'agulirira buli kiramu koja President Museveni asobola okukola ensobi bwekyo ng'alina aba deputy speaker alinawo omukyala gwe bayita Namuganza alinawo Onasimu Florence bonna b'enyalemu ababaddemu ebbanga eddene ate n'agira n'akwata Mawu abadde mu DP oba akyalina mu DP olowooza bameri yakyambadde tebaaliwo okuwa amongi bameri mu NRM tebaluddemu ekyenjawulo kojja kyenkubuuzizza baluddemu gwolowooza nti singa baleeta omwana leero bwe baali baagaba ne bamuleeta ng'enkyogamba ndi musika
Ja mwana wange kakomyewo. Olubuto bali omukazi omwana yali agamba nti n'omwana si wuwo n'amugaba ne bakugamba ne DNA ezajja si zizo ate ne bagamba nti twamaze ne tukebera kati zizo tukkiriza osobola okungamba nti bayinza okujja omuntu mu FDC nga bwe babajjayo ne bajjayo speaker ne bajjayo ne deputy n'olowooza nti kati abo bannyikivu nnyo mwene alimu okusinga abagitandikawo ekojja omuntu asobola okuyingira ekintu n'akiyingira for good. Kati omuntu osobola okuŋŋamba nti kati singa bukyenkya seeka asobola okukeera ku makya n'ayingira obukatuliki n'aba mugundivu okusinga bishop aba ne bamulonda ku bwa paapa basobola okumulonda ku bwa paapa gwoba musiru nabaki omuntu azza obuzzi ku luno n'omuteeka ku kifo bwe kiti era kiki wali osuubira kati olabye side effects kojera wenyini nyini wekutera kuninga ne kugamba ati ate ayinza kyo kwesiga Mau saawa zino anti ate Mau ye nga Mau omanyi osobola okubeera awo nga bw'olaba empeewo empeewo bw'ogireeta awaka esobola okuinteractinga n'embuzi mangu nnyo olaba nga bakwataganye kati oli Mau alinga empeewo yagenza tulatulamu nga Mau mpeewo emirimu wa mangu kuba oli bw'aba asobola okuvaayo nga ye chairman w'ekibiina n'agusitula bukolokolo gwonna n'agukuba eno aba aggwereddemu yagusitula bukolokolo kiringa ejo Chelsea yabadde ezannya ne Man City Haaland owa Man City n'akwata omupiira n'akyusa n'afubutuka ng'adda ku ludda lwa Chelsea ewuwe mugala omusajja abadde kinti nedda nga ye n'agamba nze ngutebye mu katimba nga neerabidde nti twakyuse nze mbadde simanyi nti twakyuse kakati Mau President Museveni yagenda omulaba ng'ekyakisobola mwe tuli ebijjo mwanguyira kwetikka lusekese lwa DP lwonna ekisaaganda n'akikuba gyakikuba bwe yaleetikka n'aluleeta lwonna koye ono n'alinamu ensa ono alimu ensa okusinga ono ono alimu ensa era n'amugamba nti Mau so mulese egenda okubeera nga balonda speaker twaliraba Mau nga musobola okulaba ku abantu babiri nze oba lwakuba lwaki nina endaba endala ate gyendaba nze ndaba namuganza nga alina asobola okutwala alinawo enkizo Triple A yakoze eki tamanyi bakama be nga abadde lingi gwe bw'olaba naye ffe bwe tubadde tulaba omanyi bw'otewa kitiibwa mu kifo mw'oli nakyo kiyinza okuviirako okufiirwa ekifo ekyo for instance walaba wano mu campaign we zaabeera mu Kampala mu Buganda ng'ate yafuuse MC w'ekibiina nga yeerabidde nti ye gundi speaker nga ayogeza yeewa kitiibwa kiringa bw'onaasanga kati nga bwe twabadde mu misinde gya Ssaabasajja ng'ate Katikkiro yagenda agoba abantu nti musembere eri musembere eri yateekateeka ate yafuuse organizer kati nakiri ekyo kyokka bamanya nti kugamba Anita Mongo abadde afuuse nga bw'onooleeta omukozi ewaka nga buli kirimu yakulagira atandise n'okugamba abaana essaawa eziwera nnya tewabaawo gwe muggulira ng'ate mukama we akyali bweru ate mukama we ajja ssaawa 6 ziwera 12 omanyi nga okutuuka n'okuba nti mukama we atuuse ng'oli maidi awaka naye ate entebe gyaliiramu nga gwe mwotudde osene enva nga mwotudde notafuna wayingira buli lweweegeza mu ntebe ya mukama wo omukulu yagyegezaamu anti okugyegezaamu kasita oba ng'owa ebiragiro nga ye bye yandiwadde oba ogyegezezaamu bw'otandika okwogera nga abantu bonna mu ggwanga gw'okimanyi nti abantu abali awo bonna kati olwaleero babadde bayimba linnya lye kitegeeza nti abadde alina gy'abatuuza n'abamatiza kati ofuuka threat eri mukamaawo kiringa ne bwe mulaba ojolaba ettiimu y'omupiira kasita olabanga omuntu nga
ali mu kibiina oba mu ttiimu bwe yes. ng'abantu abazanyi bamumatira nnyo oyo mu ttiimu mujjeemu mujjeemu mu ttiimu nti Vipers tulina Alan Okello waffe abazanyi bwe batandika abazanyi banne omukkiririza lwaki ng'olaba buli ajja alwanira ekyo mujjeemu mu ttiimu omanye nti nno ajja kufuukira ekizibu eba efuse threat ya ttiimu era kyova olabayo gundi yali mugezi nnyo aliwa omusajja bamuyitanga Arsene Wenger yagenda okulaba nga abazanyi ba gundi bamatira nnyo backamp abaseno nagamba kati nnono yamutunda ne gwe batunda tamanyi bamugamba bugambe ndi gwogenda gindi leero toyambala nti bannaye toliiko leero toliiko era toliddako ogenda gindi n'amutunda n'agenda naye backamp yanyiigira Arsenal Wenger taddangamu kwogera naye kakati ekikola ekyakolebwa ne mugundi wano ne gundi bamutunda Beckham bamutunda nga Beckham yali afuuse ekizibu naye Beckham ng'afuuse ekizibu kiringa era bw'olaba Chelsea yokka ye ttiimu eyagumiikiriza omutwe omunene gwa John Terry era nabeerayo ddala akabanga akawera era n'ogwa Lampard abo byali bizibu bya Chelsea era Chelsea mu bizibu byali efunye yafuna gundi Lampard ne Terry nga kyekizibu kya ttiimu ne gundi ba MP ba Parliament ya Uganda ekizibu kye yafuna antamu kojja waliwo wenzijja n'empakanyiza ebigambo byeyogera ebyo wenzijja n'entunulamuko mabegakaawo amateeka agayisiddwa nga gali in favor of NRM oba General Kaguta Museveni kyaba ayagala ngero omukulu ono yagayisa Anita Amongo ndowoozaamu nti akoledde bulungi ekibiina kye era akoledde bulungi ekibiina oludda luli kati nebuunya obusungu buva okugamba nti ku myaka ena gy'amaze gino ekifo kakite tuteekemu omu oyagala kugamba nti Kadaga yakola ki teyayisa mateeka ge kitwale nti 10 amateeka ge teyagayisa gonna ge yali ayagala kitwale nti emyaka gye 10 gyaggwako gya saavi nedda newe gyote giweddeeko ye kasita oli ofuuka threat ekyo nkikugambye mu ligimu ya gundi eno ya NRM olwo sipiika yenna ku byafaayo abaddeko kebbanga etono nga lino ono singa takomawo aliwa golowooza bonna basipiika andi kati ndabye ku basipiika babaddewo bangi ono ne bw'aba abaddewo ttono kifaanana nga nange bwe tunaaba mu mupiira tiwali olabyeko omupiira goola enywera mu ddakiika emu ng'abalala bagenda ne mu 12 nga tebannateeba kisoboka omupiira nga bagagutandika mwana oli nakuba omupiira ne gunya waliwo nze omuzannyi gwe nalabako yali akayingira bw'ati first touch ye y'omupiira bamuwa red card naye nga mulimu ababali bamazeemu eddakiika ekinana nono yali akakuonako bwati okwali badde okukuonako bamuwa red butereevu kati noono bamuwadde red nga yakamalamu ena ate bwe baba kuwa red toddamu kuwooza kasita bamala ogikulaga kyetaaga n'owooza nga tebannagikuwa naye bwe bamala ogikuwa waba tewakyali ayinza kuwuliriza kigambo kyo kati awo nkugambira wano kati ekyankwanzi si muntu ekyo ekivaayo si muntu mizairo ya Irani eyo mizairo ya Irani era kati abadde bamuwuliriramu ennyo batandika beesibe bbiri nabo obwa minisita bujja bandibufuwa mu ng'ombe abasinga ababadde yani yali abayitaayita mudda babadde eri nga tekyali era okutuusa oli yagenda nabwegamba nti gwe mwogerako ani yabagamba nti solo candidate nagamba nti ate n'okuva kati mugyeyo nomination form ziteeke wali abaagala bajjeyo nga yabalisa dde enjiri eri twasalawo dda solo candidate kati era nze nkugambira wano omanyi bwe mubeeranga bagamba nti what goes round comes round bangi nnyo abantu abalemesebwa okwewandiisa ku bwa MP nga abalemesa waali kati naye kigenda mutuukako kiraba ne tutuuka ku ssa n'obeera ng'oli unopposite naye ajja kulaba nga waliwo abali unopposite
ngate naye wali ayagala kubagambe tyaffe wakereye ngate woli tovanga woko olwo nakanyiza bazoga tolina bisanjo tebimala bijira naye bagamba genda osasule n'ogenda n'osasula sawa zaweddeko nga gundi zo tetuziraba nga tonnasasula nga tetubiraba nti nabitaddeyo nti wano tebiraga tebireflectinga wano tujjukire we bali bawandiise ebukedia internet nevaako kati oginenyeza agenze kwewandiisa yagikolako oba gwe yaleese internet ezivaako mu kompyuta z'ekyanze ate bwe zekyanga nze nazireese kompyuta mwe mwazireese kati oyo emanyi bw'obanga onyiga oseera munne ennyama y'omutwe omuganda agamba nti bw'oba oseera munne ennyama y'omutwe onyiganga ku gugwo n'owulire n'omanya eriko olyoka omuseere bulungi kubanga owulire ddala nga buli wokwata tewali nnyama kati gwe lwaki n'omugamba nti egwo omutwe munene nnyo kulya ennyama era ekigunseeza nyama mpitirivu eri okwo soko nje kugoga omubuuza nti naye omutwe gw'oŋŋamba ennyama eruwa oguyise gwa mbizi kuba kwe kuba oba omulabira ku kire ekisagiro omubalira ku enoga wayi ejjuuga lino juga ate kuliko n'amatu nago so tukyali ku Kojja Kagato exclusive wamu n'abali ku mikutu gyaffe emirala nga mutugoberera ndi ne Kojja Kagato tukyawayamuko okulaba nga tuggusa embeera engeri gyetambulamu naddala mu ggwanga lyatulwa ne Uganda race ya speaker Kojja mumuwulidde ku saidi ebiki byakugambye nkujjukiza abaganda baffe abafocus events abafocus event services bagamba nti bebine bakwatira omukolo gwo obukolera omukolo manga omukolo oguyimiridde era nga ennaku z'omwezi 26 waliwo omukyala yasiimya twasagiza ekyankwanzi eyo yasiimye naga akatwe ku service ziweranga nnya ezikubeera nga tumukolera omukolo gwe so tweyune nga tukolako nkujjukiza ne baganda baffe abakojja kagato bicycle kick bakinafika akakojja kagato bicycle kick okwanguyirwa amangu n'okubeera nti oyawukana kubalina bye batunda ebiralala bicycle kick eyakojja kagato ekola ebyo byonna bye wandyetaaze okulaba ng'otambuza obufumbo bwo wali nsonga lwaki omwana omuto ali mu myaka 35 obeeraawo nti ate olugendo lwannemi okumalako nti manyi ate minisita yatukubye golo nyingi nti omanye ekyaleese ekyo bino ebizuka by'e Iran biyita wano bakubye ebikompola bingi omanyi etteeka lino eryemayumba agamenyebwa lyankanze nali nakabula ka politika sikyasobola kubaamu wadde otungubanguba nedda ssebo lekerawo teweekwasakwasa tubadde tugoba nnyo ebintu ebyo era bino ate omwana bwesimanyi Bruno Kamara eddakiika 2 yakola ki ebyo tobikkiriza jangu Kojja Kagato akuwe obeerenga okugulu kwa tripod okomyewo erinnya lya nnyinimu lyo likomewo ove mu kubeera nga bakugayagaya bakuyisaamu ebima bakuwoza mbu omwami tamalaako takola kinedda ssebo ono taliiwo ono taliiwo naye nno nga gwe bagamba taliiwo si lwakuba ndi no aba taliiwo naye abakkakkanye nga bagamba nti kamuyanja kaliwa so nga luli guba gumuyanja limuyanja basiza ku size nedda limuyanja olwo yeggwayimiridde osanga kaloni kafuluma ennyumba ogamba oyo ti oyo yennyinimu ninga akasujja kampi katono era n'ogamba mukiri mukyala nagambye nti nabadde njagala kunfunira ku kino nakino nti anti munnange ono taliiwo ng'omanya so ojja kubanga okuba essimu 0752 432 naawe ku screen ejja kubanga eyitawo ojja kubanga ofuna n'okugoberera ddala ekigambo owe wange tamalaako ebyo mu Uganda tubadde tugenda tubigobera ddala era nsuubira tujja bigoba n'abakyala nammwe ebyammwe nabyo akaabwe weekali bakayita marriage savior taasa amakaago akokoka marriage savior ko kantu ate kasusse ku mukazi bino byebagamba mbuno wagula mutundwe nedda ssebo newankulu kukwawali etobazi bagulawo amayuni ate oyinza ogalima ku lusozi wali olabye kwaba kuba buloka bazikubira ku lusozi mu bikolo so
saving amakago nga naawe okozesa ku bicycle kick obeere nga naawe wedda abulula kojja nkukulisaayo ssebo mu lubiri emmengo emisinde giri emisinde sigirabangako giyinza obutaddayo kubaawo nalabye abantu gwe yata namungi w'omuntu oyo ye namungi w'omuntu ate kakati omanye ekizibu ekiri mu lulimi lwaffe ngeri gye lirugagga abantu bwe bayitirira obungi ate afuuka omu namungi w'omuntu yabadde mu nalabye omuntu yazze mu omuntu ategeera Oluganda aba amanyi nti oyo gye yabadde tabalika mbuuliraayo kuba tugamba nti eggwanga lino waliwo omuntu bamwagala nnyo buli mulundi gwe balonda mbuuliraayo abagenza okugenda okulonda ne basimba ng'ate bwe baba bagenda okulonda omuntu oyo gwe bagenda okulonda nga n'emijoozi gyabwe ogula omujoozi osasula kaadi y'okulonda okola biki okugenda okulonda asobola okugamba ne basobola okugendayo nga bwe babadde ku misinde gya Ssaabasajja bwe bakugamba nga nti oyo ye Ssaabasajja mpologoma cuucu oyo mwenyango buli kyolowooza nti okitya kyomuyita esobola mita timba kisaanyi musota temankima salambwa bamuteekako eri eminya nti teyeepankwamu amwepankako yagweri buli lwoliraba alimu erijjako yenna talisigala bwaggulu buli agezezzaako mulwana ye entalo tazaanukula oliwo ate talina budde bwo agamba nti asirika busirisi n'atunula bw'ati n'atunuulira ku bantu be bw'ati n'asirika ebidirira gwomanyi oyo ye Ssaabasajja gwe weepanke waliwo akavubuka akabadde kairijja enze ojja kufuna ekizibu Ssaabasajja talabwa mu kamwa Ssaabasajja tebamwemoolerako tebamwerijjirako bw'olitubuulira ebiriddirira kojja okwongera okulungamya abantu abatulaba ku mikutu gyaffe gino bategeeza nti olunaku olwali ennaku zomwe ziri 13 ogwokuna basazeewo okubeera nga bajaguza amazaalibwa g'emyaka 71 wano eno Namuŋŋoona amazaalibwa gabbaffe ate era 71 egy'obuto era giba gya buto ate tegiba gya egy'obuto kivaawa ate kaba kaakula kaba katakula giba gya buto kubanga omuntu gwe bazadde taba mukulu ate oba amazaalibwa ate gayinza okubanga obukulu kyeva mugamba egy'obuto ate gwe bazadde aba mukulu oyinza okumbuulira lwaki bajaguliza Namuŋŋoona omanyi mu masinzizo gonna mu Uganda Abaorthodox rero balidde empanga ng'ovudde ne ku ekyo mwomokka ye church erimu entebe ya kabaka batesika egendereza ojja ogendeyo omanyi Ssekabaka Muteesa baali baagalana nnyo n'omugenzi Nankyama ate n'Echwa Ssekabaka Chwa era naye yayagala nnyo nnyini ddala Abaorthodox abo nga bakajja muno Nankyama yaliwa Nankyama yali akulira Abaorthodox era yaziikibwa oba oyitawo entaana gy'olengeramu ettaala eyaka naye mu kyaki eyo mu lyesinzizo lyokka eririmu enankani Namulonde ng'eryomu abagiteekamu tetulwamu okuva gundi Ssekabaka Muteesa lwe yagirimu n'afuluma n'ava weeri bagirako bugizi bati abaana bakubako bukubi ate si buli omu ssebo agiwewete waali sivaayo eno nti bonnange ani akulimba bwe bikola kati gweoyinza okugenda entebe ya pulezidenti gyatulako nti bangisiimuleko naye eriyo eya Ssekabaka Edward Muteesa omwo gundi mweri nze kojja nabadde mmanyi nti kale nga banagamba eyo nja bukulizaako eno ekifo kino kirina ebyenkizo kyanjawulo nnyo era n'essomero eririwo liyitibwa Chwattu Memorial eri yawe Namuŋŋoona eyawo wennyini wetu Chwattu Memorial eyo y'emu ku madiini agakyasinze okwagala obwakabaka bwa Buganda Abaorthodox omukolo we gubadde era nga Nankyama waba ayogera ku bwakabaka bwa Buganda
akaaba n'okaaba yalina ekirevu nga kikomeera nankyama nga kyeru kyonna ng'alina enkufiira ng'abeera ng'atadde bokisi yenva ku mutwe omukebe gwa langi kati nankyama kisa ddy omukono nankyama tafudde mu 2000 oba yafa 2000 mu 2000 awo kojaliwo kenjogedde nenseka okukisa omukono kozi abakopi tetukisa mukono kabaka yakisa omukono oba okugujja mu ngabo mukono yagujje mu ngabo kakati ategeera oluganda oba otegedde sikudde erigamba kyenakugambye bwoba oyagala kojja kagato exclusive ogenda okujja ebirojja ngo bifunira byonna subscribinga likinga sharinga oyimala kibatunirizamu ebyakabaka nti bintu bingi nnyo abantu bibatwala for granted kwejalabya mujja kulaba naye bagamba nti kabaka tafa era onovayo bagamba manya akisa mukono kabaka ajja mukono mu ngabo waliwo gwe nawulira yeeyita ssekabaka ojja kuntabulatabula munnange ojja kuntabulatabula kuba ekyo kyokka kimpaliriza okugenda ne mukyalira bw'aba gyali ne muwujja oluyi n'ataddangulu nga mmanyi ng'alowoozeza nti yabakulira bakabaka bonna abantu amu bali mu badifendinga nze saagala mulimu ebintu bye saagala omuntu kwogera bintu bya kisiru so tukulisaayo mwenna abeetabye emisinde egyo ne mudduka era abantu bagambe ekintu kyonna kyonna ekikwata ku ssaabasajja buli wabangawo ekintu ekiriwo nga kikwata ku ssaabasajja tekyetaaga na kunnyonnyola wali osanzeko gwe bannyonnyola omanyi bagenda kudduka osanga buli mwaka nze natuuse n'okulaba omusajja ng'alina embwa naye embwa neemutunuulira bweti ono alabika ndowooza ali ku bya ssaabasajja n'embwa neebikola embwa tewagirabye nemanya kati tuli guno omukolo gwa ssaabasajja mu bantu enkuyanja teruma muntu tekola ki neekwata kabendera embwa bweti yabadde ekakutte wagirabye najjayo ka video kali ku TikTok olaba embwa ekitegeera kati gwe omuntu lwaki tokitegeera so twandibadde bakujjukize nti ate mugino misinde gya ssaabasajja osobola okugenda mu kirabo n'onywa walagi wa mitwalo 2 neno nga tosobola kukwata mitwalo 2 kitundu byebyo kale tetuyinza kubanga tusuka wano olunaku olwaleero mbasaba tujja kuba tusinkana mu vidiyo ezijja mu maaso eyo mutusaasire nti ffe twasalawo okubeera nga tubaweereza buli mawulire agatambula mu ggwanga lyattu Uganda ate era nga tukujjukiza nti ne ku kajja kagato exclusive tujja bawangayoko mu wiiki ojja njaga tweyame abantu tubawengayo ebyafaayo wakiri mu wiiki show empya emu naye ngeri bagita manga tujja bawangayo ebyafaayo buli wiiki tujja kubeera nga ababadde babinyumirwa ennyo biteganga ku Lusande kino kyaba kitya kino kyaba kitya tujja kubanga nga tubiteekayo genda mu comment section yo otuwulire ebiki byewandyagadde ffe tulina ebyaffe byetwagala okuwa naye naawe osobola okukwala akakisaako n'ogamba kojja nze munambulireko wano nti wano kano kansigalamu wali oyogera ku kino wansigalamu wali egindi wayogera ku kino wali negundi wayogera ku kino kyansigalamu tujja kubanga tubirambulula omulimu gwokola gumu gwokka gwa sharinga subscribinga na commentinga byonna ebisigadde ojja kubanga olabira ku ssimu yo kale tetuyinza kubanga tusuka wano tubadde balobye balungi okuva gye twatandikidde mpaka wano tusinkane ate mu vidiyo ezijja mu maaso awo nawo